tunoonye tulina ennaku kyetusaba ssaba omukulu Lugoloobi twatuula ewaffe Entimba ne batugamba ne mwerondamu akakiiko akajja ewuwo ng'era kagamba kagende ewuwo. Pulezidenti n'ajjawo Kayonza n'agamba ggwe era nyimiridde taata ngamba ggwe Muwonge nfukamidde ngamba ggwe tutaase oluguudo okuva e Kayunga paka Entimba mutuyambe buyambi tubenga bannayuganda mu nsi yaabwe. Naye nze nziiseemu abantu ate ne baasi ziizo zitandise okutuka omukono neeyo yakagenda emyufu yabadde yakava ku lipeeya yabadde essa abaana bonna ab'amasomero. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukole petisoni olaba otebandeke okumwewula obulungi ne Amos Lugoloobi amwegatteko olaba Amos Lugoloobi minisita waffe owa finance nsuubira ekitundu ky'oluguudo luno okuva e Kayunga paka Gadaaya tebandeke alinako ekitundu Amos Lugoloobi alinako ekitundu. Eyo ensonga tugikooye mu byobufuzi ebikajjo bitumazeewo abaana baffe gye bakola naye ate ne insecurity eva mu bikajjo kubanga obusaala nga bafuna butono walinga batali yakuwongo tukanga tuteekawo minimum weight ey'omusaala ng'omuntu akola mu kikajjo neyanza nyo tukyuse ne bwe tunayogera emyaka 2 twayogera emyaka 10 ate twogere mu myaka simanyi tuteese simanyi tugende wani kyensaba kyetuba tukola naffe tukyuse tukeere ku makya tukwate engoma tuwandiike ebipapula tutambule wano paka ku palamenti. Museveni ajja kulaba TV azuukuke. Onayo Amos Lugoloobi n'ensanja ekigambo ky'ettaka kifuuse kizibu. Mutugamba nannyini ttaka si mutuufu kugoba ow'ebibanja. Mutulimba mutwogerera wano naye abasajja we bava eri basokera ku mmwe. Ssebo onalebo tebandeeka ekigambo ky'ettaka ekabalira baagala kugoba abantu ewange. Tuleme okwerimba abantu bagenda kugobwa ekabalira. Eyo alternative esooka tusobolera nze nsaba abakulembeze abalwanyi tusobola ffenna okukola ekiwandiiko ekyawamu nga tukisizaako emikono nga tusaba tupetitioninge parliament ku nsonga y'oluguudo luno. Ekyo kimu. Alternative yange ey'okubiri n'ategeera ebeere yakubiri mu byange. Honorable Nabbanja ono asobola okujja eno fine. Honorable Nabbanja mu prime minister ababaddeko yasinga okujubisa ate era asinga okutambula enewe. Ye tabeera mu ofiisi abeera ku ground naye yasobola okukirizisa n'ekitali kiki kituufu. Ekyokubiri ebikajjo. Nze omu ku bakozi b'ebikajjo. Honorable wali ogazetinga oba oteekayo motion wankubira Kasimu akeebuuza ebikajjo bitebe bisobola otugasanga ffe bannakayunga. Kuno kuloopa teriyo mukozi ali ku managerial staff wano Meta GM ne Kakira nga mwana wa wano muki mu Kayunga. Ekitegeezwa bajja abantu ono bajja to exploit us. Njagala mupike emipiira muyite abantu bano mubakozesa ekiwandiiko oba district nga y'omwana wa wano yasabye ogenda okufuna gonda afuna recommendation okuva ku district naye otherwise ebikajjo ne byali tugasizza nnyo nga amakolero wegali wano kubanga mu byenfuna mulimu kye bayita backward and forward leakages. Funye accident olw'ebimotoka by'ebikajjo kumpi buli mwezi nziikayo abaana 3-5 ng'ate ntoola mitwalo 10. Sente ezo tezibalwa nga ffe bannabyabufuzi. Oluguudo olwo lwe luliikiriza Kayunga constituency gy'okiikirira. Era bwe lunaaba lukolebbwa amata agatuuka eyo nga gafudde n'amabidde nga gayebyeyebye gajja kutuuka nga malamu n'ebyennyanja. Era ne Kayunga ejja ganyulwamu. Tukimanyi bulungi nti bwe luba lukolebbwa tugenda kuleeta motion ng'eri eya digazetiment ate n'eno mu nnyambo giwagira
ne baganda baffe ab'omu mambuka gavumenti egule ekidyeri enefuukire eddala highway. Olwo Kayunga ejja kuba efuuse New York nga bwe batusuubiza mu kalulu. Tube Bbale twawaayo saddaaka eyasooka mu Desemba. Twawaayo mwami Muwonge ne batukakasa nti amangu ddala nga yakalangirirwa enkeera tractor zitandikirawo okuteekako Koolansi ku luguudo lwaffe. Kaakati saddaaka tukyateebereza oba yagenda bwemage oba ekyali namu, ate mwongereko ey'okubiri mubadde mutya bantu mmwe. N'obwedda bagamba twawaayo mwami Muwonge nga ssentebe wa disitulikiti oluguudo lwaffe lukolebwe, ate ne minisita Lugolobi yaliwo ku olwo, era ne Pulezidenti Museveni yaliwo. Okuva e Kayunga okutuuka e Galiraaya kilomita 89. Lwali luyisibwa nti lugenda kukolwako balutamakinge, era ne lujja nga luteekebwa mu bajeti okuviira ddala mu palamenti ey'omwenda gye nalimu. Awo nno kiba kyabwekuusa ate obutaluteeka mu bajeti ey'omwaka guno, naye tekitegeeza nti tebisobola kukolwako. Bajeti kitegeeza enteekateeka, era nkakasiza ddala nti mukadde waffe Honorable Lugolobi ensonga eno agenda girungamya oluguudo. Ensonga eyokubiri y'ebikajjo. Nze ekiteeso ekyange nti factory ezimbibwe mu Bbale, kubanga bw'eba ezimbiddwa mu Bbale ebizibu tuba tusobola okubigumira oba okusoomooza okuva mu ntambula, okuva mu bikajjo n'ensonga endala zonna ezeekusa ku bikajjo. Naye ne munnange ebintu birina emitendera mingi bye biyitamu. Okuzimba oluguudo nga luno si kintu kya bulijjo. Eyo investment nene nnyo. Si we luguudo nga luno, kuba enguudo zino zirimu ebika. Waliwo ziri eza low cost ceiling. Olwo luzimba mangu n'olumala. Naye luno oluguudo high volume traffic road luno lubalirirwa ku mmotoka empitirivu ennyo. Njagala okutegeeza nti luno lwe luguudo olusinga okuba olumpimpi bw'oba oyagala okugenda mu mambuka ga Uganda. N'olwekyo oluguudo luno nga lukoleddwa ojja kulaba traffic eneeyita wano. Bajja kweyongera ku luguudo luno okweyongerayo. Siteegi gye tuliko ya kunoonya bisimbi ne kontrakita. Era wano we tutuuse kuba babadde mugamba nti byali bya mwaka guno. Eby'omwaka guno mukimanyi bulungi twataataaganyizibwa nnyo. Endwadde ya COVID yataataaganya nnyo bajeti yaffe. Olw'okuba yagitutaataaganya nnyo, ebyensimbi byonna sinza byogerera wano kuba muyinza obita kuta obubi. Naye nga ekikulu mu kutaataaganyizibwa okwo twalina okufuna kontrakita akola oluguudo luno. Pulezidenti bwe yawandiika mu bbaluwa eyo za China Power, twakyusa mu taamuzi okwewolerako ensimbi. Oluguudo luno twagala okukozesa enkola gye bayita alternative financing mechanism. Tulina mechanisms nyingi. Alternative financing mechanism newabeerawo n'endala eya direct borrowing nga gavumenti yeyeewoze. Eyo alternative financing mechanism contractor yeyeewola ate n'atuwa ekiseera ekigere mwe tulina okumusasulira empola mpola. Kakati neeyo mu nkola eyo contractor bwe president bwe yatuwa nga taamuzi zaffe tazimiitinga bulungi, ng'ayagala okutukolera tumusasule mu myaka 5.
naye nga tumugamba fe mu myaka 5 esente zo zonna tujja kuba tetunakola ki kusobola zikusasula. Kontrakita n'agamba bwekitaba bwe kityo nkoze eki ndobi n'akola ki n'aloba ate nga bwe twalinawo oli bweruli nti era waliwo n'ensimbi provision ezo ziteekebwa okukompesetinga ki abantu naye tezikola ki tezimala. Kakati fenga abatuuze ababeera ku luguudo luno meseji yange eri nti tuleme okuteeka essira ennyo mu kigambo kyaki ekya compensation. Waakiri abantu nga bano abanoneddwa amayumba abo bo tuyinza okugamba ate anaasulawa talina sente zizimba ki nyumba, naye oluguudo bwe luba lutambudde okuva wali ne lweyongera. Mujjukire nti oluguudo lwogerwako si sayizi eyo nga gye muliko, olwo lulinga leeni emu lutambula sayidi ki emu, kyova olaba ne accidents nyingi. Luli twogera ku luguudo lugazi nga lulina leeni ezidde eri ne leeni ekola ki ekomendo, ate nga lulina ebibegabega binene. Owulidde? Kakati lugenda kubanga luguudo lugazi, n'olwekyo twagala tukkaanye nti waliwo eyo gye luyita nga teriyo mayumba eyo bireme otudireyinga, naye tekigamba nti temubeera compensated, wabula tetulemerako nti bamale okutuwaaki essente bwoba nga siwoosula, ojja kubanga odireyinga enkulaakulana. Nze nsaasiranye abantu abadde awo okudimandinga essente ng'ate ekintu kigenda kuyamba ye.